ku semi final endala era okugenda okubeerayo mu kikopo kyekimu ekya FA era nga munnange match eyo ejjabeera wakati wa ttiimu eya Chelsea nga batunka ne ttiimu eya Leeds United. Leeds munnange kyolina okubeera ng'omanya oba ekyewuunyisa nti no overall mu byafaayo byabwe ne ttiimu ya Chelsea, Leeds n'enkizo y'amaanyi nnyo ekubye ttiimu ya Chelsea emirundi egikola ki egiwerera ddala kubanga mu nnumba oba mu nsisinkana 10-10 ttiimu ya Chelsea genze maso n'okubeera ng'esisinkana ttiimu ya Leeds United. Mwana watu Chelsea ekubiddwa ttiimu ya Leeds United. Chelsea ekubiddwa ttiimu ya Leeds United emirundi 41 ate yo ttiimu ya Leeds n'ekubibwa ttiimu ya Chelsea emirundi 39. It is this close nti noono yakakuba ono emirundi 41 ate ono yakakuba ono emirundi giri 30 mwenda era nga mweje emirundi 10 gye basisinkanye abakoze draw emirundi 3 mwana watu. Kakati njagala kubeera nga nkuzaayo ko katini nnyo wakati wa ttiimu zombiriri zino ntino kyolina okubeera ng'omanya sizoni eno ttiimu ya Leeds we yagenda maaso n'okubeera ng'esisinkana ttiimu ya Chelsea sebo ttiimu ya Leeds negisandabula omwaka oguwedde mu sizoni eno ate ne baddamu okusisinkana gyo juzi wano mu mwezi ogwa February w'omwaka guno sebo ttiimu ya Leeds nejja Chelsea negijjako akabonero era n'ebimu ku byagobeseza omutendesi waabwe munnange ebyo webitabo bikola ki we bibeera naye nga singa Chelsea egenda maaso n'okuba ng'efuna wini olunaku olwa Sunday wenaabeera ng'etunga ne ttiimu ya Leeds mu kikopo ekya FA semi final ye bajja beera nga basizzaako ku kikoowe ku mpewo empya oluvannyuma lw'okubeera nga munnaye babadde bakagenda emipiira giri 5 nga babasandabula busandabuzi nga tebate bamuyadde akagoolo ekintu ekyagobesezza mwana mulenzi Liam Rosenior abadde omutendesi wa ttiimu eyaki eya Chelsea. Kakati njagala beera nga nkuzaayo mu modulo zamaani mwaka gwa 1970 era nga omwaka ogwo twagenda maaso n'okubeera nga tulaba ttiimu ttiimu eya Chelsea ng'etunka ne ttiimu eya Leeds United era nga munnange omupiira ogwo mu ggwanga lyatwe erya Bungereza oba omupiira gw'omwaka ogwo bagutaminganga the most brutal game kubanga mwali engumi mwali endobo mwali ebiri ebintu ffe bitwagala era twanyumirwa omupiira ogwo kati mwe abaana abato munnange ebyo temunnabiraba naye nga omupiira ogwo gugenda beerayo saawa zijja beera 11 ku lunaku olwa Sunday. Kale musikirize ngende